Okusinziira kwa lipooti eyafulumiziddwa poliisi, omutemu eyasse abafumbo bano yabalumbye mu nnyumba yaabwe gye babadde baakazimbira nga babadde baakamaliriza akabaga ak'okugiyingira, ng'omulambo gw'omukyala gwasangiddwa nga gwambuddwako ekitundu nga guliko n'ekiwundu ku ludda olwa kkono wansi w'ebbeere, ng'ate ogw'omwami gwabadde ku geeti, nga poliisi yalese embwa enkonzi y'olusu naye mpaawo kye yazudde. Amaka g'omwami Mutanga David ne mukyala we Mutanga Debora Florence galumbiddwa era bano poliisi olwabadde obitegeerako n'etuuka yasanze batemuddwa. Engeri gye batemuddwa yabadde yakubafumita biso. Ebifaananyi ebyakwatiddwa kamera zimulengera wali ezassibwa mu maka gano biraga omutemu ng'abuuka ekikomera n'agwa munda era ng'okuyingira ekisenge ky'abagenzi yakozesezza maanyi okusinziira ku bubonero obwazuuliddwa nga n'eddirisa lyayasiddwa kw'ossa n'okwonoona akasolya nga kiteeberezebwa nti obuzibu bwonna bwavudde ku butakkaanya obumaze ebbanga nga buva ku by'obugagga omugenzi byakutaaga bye yasikira okuva ku kitaawe, nga poliisi tennabaako gw'ekwata ku byekuusa ku ttemu lino wabula ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Era ng'abazibu bano okusinziira ku bujulizi bwe tulinawo bateeberezebwa nti baabuusa ekikomera ne bayita mu ddirisa erimu ne bayingira ekisenge ky'abano kubatuusaako obulabe. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Esigire akakasizza ettemu lino era n'abaako by'alambulula. Tekinnamanyika oba kigendero kyabadde kyakubba oba waliwo ekigendererwa ekirala, naye okusinziira ku baliwo oba abamanyi amaka ago bagamba tewali kye baakakasizza nti nno kyabuze ennyumba. Omusasi waffe atuuseeko ku kyalo Lugonji ttemu lino gye lyakoleddwa ng'abatuuze basabye poliisi ekole okunoonyereza esobole okuzuula abasse bannaabwe nga ne gye buli eno beebuuza ekyatanudde omutemu okubatta kuba tebabadde na buzibu. Genze okujja OC n'abasirikale bonna ng'abatuuze bamaliriza okubatta. Kyatuyisizza bubi nnyo okulaba nti abatuuze baffe ababadde tebannaba kumala mwaka mu kitundu babasse. Abantu bano babadde baakazimba wano. Paul Zikuliza nga ye ssentebe w'e Lugonjo Nakiwogo abatuuze bano gye babadde bawangaalira agamba nti abantu bano tebabadde na buzibu bwonna era nga babadde bawa abaana b'ekitundu emirimu nga beewuunya ensonga eyabaviiriddeko okuttibwa. Kyatwenyamizza nnyo okulaba ng'abantu battibwa ng'ate kamera eziri ku kizimbe kino mpitirivu obungi. So tusaba poliisi buli kamu akali ku kamera bakajjeyo basobole okukola okunoonyereza okutuufu ate bazuule ddala ddala abantu bennyini abaakoze obutemu buno. Ye Kibirige Taddeewo nga mukulembeze mu kitundu kino agamba nti ebyokwerinda mu kitundu kyabwe si birungi okuva muwala w'omukulembeze w'eggwanga lwe yava mu kitundu ekyo, nga naye asabye poliisi okuzuula abasse abafumbo bano ng'agamba nti bano badde baakamala emyaka 2 mu kitundu oluvannyuma lw'okudda okuva mu ggwanga erya Switzerland gye bamaze emyaka 3. Kati wano olunaku bwayalwaize wa muwala wa Museveni ebitala byonna byabbibwa byonna, enzikiza nnyingi, emiti mingi, era tuba twetaagawo ku bitaala abakulembeze baffe abantu baleme okubonaabona batyo n'okuttibwa mu ngeri ey'enjawulo. Yakayigwa Fred Mulindwa nga ssentebe w'ebbanga Nakiwogo agamba nti yafunye essimu okuva ew'omuwala amanyiddwa nga Daphne ng'amutegeeza ng'abatemu bwe balumbye abagenzi nga bagenze okutuuka basanze omulambo gw'omwami guli ku geeti ng'ate gwo gw'omukyala gwabadde mu kisenge. Kiika wakati wa 2 n'eddakiika nga 15 okuba nti tutuuka ku siini, naye kyamukisa mubi twagenda okutuuka ku siini kyamazima twasanga nga geeti nzigule nga waliwo omuntu kuba twali tetuna konfaminga nti afudde naye ng'omwami w'omumaka ago yali asuuliddwa ku geeti awo. Ayongeddeko nti kamera zimulengera wala ziraga omutemu eyali yeesibye akakookolo ku maaso ng'alinnya ku muti gwa ovakkedo olwo n'agwa munda. Ekyamazima security tebadde mbi naye ku luguudo luno olw'okuba twetooloddwa bikomera buli omu ali ku lulwe, ensonga oyinza okuyita mu luguudo luno ekiro n'otasangayo omuntu yenna akola ki, n'olwekyo oluguudo luno lwalubuziddwa nti lwa bulabe. Yo poliisi egamba nti ebakanye n'ogw'okunoonyereza okusobola okuzuula abaakoze ettemu lino era nga bonna abanaakwatibwa bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Territorial Police at Entebbe Division is active investigating a tragic incident of double murder and what we suspect was also aggravated robbery, although we have not gotten any information towards that. Kyasanku Bernard yakusakidde eggulire lino
ku lwa KSTV agaleero.